Omulangira twadde lunaku lugulu twakomye nga abantu baba beteekateeka okugenda mu bintu bino ebyokusamira. Tuli ku mulamu oguli ku kyokusinza n'engeri bajjajjaffe gye bajjanga basinzaamu n'okutuuka olunaku olwo lwaleero abakyakkiririza mu layini eyo nabo balina eddembe lyabwe. Jjukira nti mu Uganda tulina freedom of worship. Buli muntu wa ddembe okusinza kasoba byosinza tebimenya mateeka nga tobyenyigiramu kutta tebyenyigiramu kutaataganya nteekateeka za gavumenti. Kaakati kyovula abantu abatera obeera mu bidiini ebigaa nti abantu tebabajjanja tebakola kyawo gavumenti weeyingirirawo wakati olwo ate oba ovuddewo naye nga freedom of worship weeri. Kale kino tujja tukiyitamu abantu bakitegeere. Twagale nti abantu babeeranga n'ensinza zaabwe mu mayumba gaabwe awaka. Kyokka okusamira kwonna kuno kwe twogerako tekwakolebwanga bweru wabula mwazimbanga ekiggwa. Katwagala tutunuleko nga munaazimba ekiggwa wanaabeera omukolo bwe guti oba awaka. Kyabeeranga kitya biki ebyayitwangamu biki ebyatunulirwanga baani abataabulangawo. Ng'ekiggwa kinaazimbye waliwo gwe tuyita omutende. Ono yaba agenda okutendeka abo bonna ababa bagenda okubeera mu mukolo ogwo. Kino kikolebwa bwe kiti. Kino kikolwa bwe kiti. Ono ayina kukola kino. Gwe ate tuteekeddwa kugenda kino. Kola kino ne kino gwe bwe kityo. Oyo. Katwabeeranga n'omulala gwe tuyita omulubaale. Omulubaale ono ate yabeera waggulu wa buli kimu gwe twandiisenga katikkiro w'omukolo. Yabeera waggulu era bw'ajja bw'ati yagaa nti kino tekikoleddwa bulungi. Kino mukikyuseemu. Gwe togenda wali kiri tokikola era ye takola bingi. Abeerawo bubeezi gwe twandiisenga overseer oba nampala. Nampala Yusuf. Nampanga bonoga ekizimbe nampala w'ekizimbe yani. Bwatyo. Kakati ne tubeera ne Mandwa. Mandwa. Ono yalinyibwako empewo kyokka bali ababiri beggambye omutende n'ono omulubaale. Bo bayinza obutaba bafamire. Naye ono yabeera waawaka. Kubanga ono yaba agenda okulinyibwako zino empewo ze mukoowoola ze mugenda bino bye mugenda okukola. Ono yaba ayina kubeera wa famire mu mbeera eyo byebe mukoti bembadde nkyamenyeeko kwaba batalina kubulawo ng'omukolo guno gugenda okukolebwa. Abange muli mutya gyetyo babuuziza mu Luganda male nyingira obunyoba nti abange tulukupyo pwepwepwe mukulu zatuuse yeze kidomoole atazunza njuki ensonga endeeta wano eba ya bunyoba. Kale kantandike nga siyononye yadde eddakiika abange mbanyumiza ki bunyoba. Olunaku olwajjo twageze okufundikira nga ate waliwo olugendo olubaluseewo olwa Saabanioba buge muniapwangwegwebwe olwali lusookera ddala nga yakatula ku ntupyo y'abajjajjaabe. Yesebo si y'abajjajjaabe ya kitaawe kubanga akyali omu munnange gwaddidde mu bigere munnange zuno munno yali yeetegekera olugendo okugenda ku kizinga pungupuputu ekiri wakati mu mugaddungu kayima kyokka nga obulombolombo bwonna bulaga nti bwe bonoogenda ku lugendo bwe ruti akalombolombo akasooka balina kwetoloola obunyoba bwonna awalyoka amala ayolekera omugga asaabale ayolekera ekizinga pungupuputu obunyoba bufunye essanyu Saabanioba agenda kulambulako Weeru Saabanioba asiimye kakati bo nga bagamba nti anyanye kwe kusiima mbonga si kyalo anyanye era nga Saabanioba anyanye okulambulako ku kizinga pungu munnange agenda ne mwanyina kutupindi nyinyi ayambadde anekedde matyali kabombegwa oyo yali avunanyizibwa ku ndeku nkujuja ndigujja Saabanioba mwacuca kwali ngabudyeli mpiyiga maama ng'omusanyusaawe tasigadde omukyala kayitembwe senene ngono yanoga ekikola ku mikolo gy'omukulu nga amaze okugenda manju naye kwali tasigadde mabega. Ekyoto kikwasiddwa omusajja Kayapa Mpudiwuda yasepete muimyu akirabirire ntami ekojozu kujama mupopoya yatambula bunyoba bwonna kalangirira ndigegwa dumidu chopoto nini mpugu waluka prudi ngoido kamayaya hafu peti pipipi wetu wakomie owulidde ng'ategeeza ki ti abantu b'ekitundu kino kyonna muwulirize Saabanioba enkyakeera ku lugendo lwe olusoose
nga yakatula ku ntupyo bulusabire bannange atambule bulungi bannange musabe nnyo. Statement nga yali nnene. Jinzirire muko. Siyagenda mu Luganda mu Lunyoba. Lugireke. Munnange nji kubagenda ne Banioba ku mulundi guno twayongerwako abagulu 12 basobola okunyweza ebyo byokwerinda. Yesebo budini mpu budi midiyu ye yali avunanyizibwa ku kukwata omupunyo gwa Banioba omwenge inowe isolo kwagalo nanywamu munange musenero nga gagaba ntuti munywinywi zuzu venvu golola mputa bububu yagenda okukongojja okumwetika yagenda okukongojja era eri mu Budyoba kolola kitegeeza maanyi yalabika gye yalijja ndowooza gye yalijja erabika gye yalijja kitegeeza maanyi munnange zuno pentenegi yazumupumpa naye yagatibwa kubagenda ayambeko okukwata ekipoli kyekiriwa sikigambanga ekipoli kiba kita wano nga bwetukwata ekita nga kivuga bulala anti kiyinza okuba omulimu gwe gukiweesa eri erinnya ekita ekipoli kino Banioba buli lwakyukya mwe bayiwa endeku eri omucucu baguyiwa mu kipoli bwakyukya omucucu mu ndeku nga batwala nga bakuŋŋanyiza muli mu kipoli teguyina kugwako nsowera efuga binga era ekipoli kisaanikirwako ng'ekitabo kibeera kyetikibwa obadde ogamba otyo agatiddwako yentisa ekipoli boolekere olugendo lwali makunale olwo bamala ennaku 3 bakyatambula butambuzi Bunyoba boolekera otegedde eyetisa ekipoli Banioba bwanywa ku mupunyo bwakyukya mu ndeku bwebayiwa mu kipoli olwo gumala ne gulagawa kubanga ekipoli kijjula mu Mugaddungu Kayima lwaki mwe bayiwa ensowera zireme kugwako